Nze ambasada wa Uganda mu ggwanga erya Kenya. Nkooye bannayuganda abafiira kuno. Kubanga be baasalawo ensi yaffe okugifuula limbo oba baakitaabwe. Ensi yaffe baagifuula limbo nti yo yakuziikamu buziisi. Tebalina kalungi ke bagyagaliza kagabeera amalwaliro. Ne weebuuza nti wano Nairobi we mujja okujjanjabirwa bino baabitonderawo oba baateekayo biteeke? Bwe baba nga baateekayo biteeke, ki ekibalobera okubiteeka ewammwe? Kubanga twaligambye mulinga nga bano abalya ebinyama ebibisibisi, oba mutera okulaba obuvidiyo bwe abalya ebinyama ebibisibisi nga bavulubana, kubanga tebannabeera exposed kumanya nsi. Naye abantu bano bali exposed, batambudde ensi, batambudde amawanga. Naye obabuuza ki kye mukoppye mu kutambula ensi n'okulambula ensi? Ezo ensi gye mugenda okujjanjaba temwegomba malwaliro gaazo, temwegomba nguudo zaazo. Mwe mulowooza nti ebintu ebyo bye musanga mu nsi ezo birinakyo oba baateekayo biteeke? Obujjanjabi omweyayanira okunoonya e Nairobi, mwe mulowooza nti bwatondebwayo butondebwa butonde buli eyo? Oba zi gavumenti ze zaabiteekayo? Then lwaki nammwe temukoppa bye mulabye mu nsi endala mukimanyi nti bisobola n'okubeera ewaffe? Uganda gy'osanga minisita w'ebyobulamu atasobola kgenda Mulago. Ne weewuunya ne weebuuza otuweeseza biki ggwe by'otayagala kulya? So nga ate Dr. Apollo Milton Obote baamukolako ataaka ndowooza gwali mwaka gwa 7 net e Lugogaawo, ne bamukuba essasi eryamubongola amannyo. Buuza nti baamuvuga bamutwala wa Singapore oba mu private hospitals ez'e Uganda. Baamuvuga bamutwala Mulago kubanga yali akimanyi nti yali aguliddeyo eddagala. Buli lw'ogulira eddagala mu ddwaliro ery'olukale, of course naawe liba lijja kukugasa, kubanga kya buvunaanyizibwa omukungu wa gavumenti bakujjanjabire mu ddwaliro lya gavumenti, kitulage oba kikkubirize okugulirayo eddagala, era kirage n'abantu nti ddala kituufu gavumenti, eddwaliro lya gavumenti eriteekamu obujjanjabi. Naye minisita w'ebyobulamu bw'alwala bamuddusa Bulaaya. N'omubuuza ki ekigenda omumumotivatinga obutabba ssente ya muyi wa musolo erina okugula eddagala mu ddwaliro ate naye gy'alina okutwalibwa era gy'alina n'okutwala omwana we. UPE, minisita w'ebyenjigiriza talinaayo mwana wadde omuzzukulu. Era UPE teggyibwamu products ziweerereza mu gavumenti. Ne weebuuza mwe mutuweeseza biki bye mutalya oba mutufumbira biki bye mutalya? Kubanga bw'ebanga UPE yajja nti bonna basome, tebajja kusoma kubeeraawo kireereesi kubugumizibwako just. Kubanga omuyi w'omusolo ateeka ssente nnyingi mu UPE. Bwe nteeka ssente nnyingi mu UPE kitegeeza UPE oba product za UPE zirina okungasa mu biseera by'omu maaso, kubanga omuyi w'omusolo bwe nteeka ssente mu UPE kitegeeza njagala muveemu products eziringasa nga nze omuweesa waazo omuyi w'omusolo. Ne mu kabineti ya Museveni tolisanga mu wa UPE. Nobabuuza bino bye mufumba bye mutayagala kulyako mubifumbira baani? Kakati baabo bafiira wano, wembakooye okufiira saagala kuddamu kuwulira mukungu wa gavumenti afiiridde wano, oba omwana w'omukungu oba omwana w'alina akakwate ku gavumenti okufiira wano. Lwansonga nti bwe twogera ebintu bino mutuyita balalu, mutuyita bamirimu by'embuzi. Naye newankubadde oyinza okuba nga olina ssente ezikujjanjabira wano e Kenya, zikujjanjabira e Bulaaya,
nayo ina ssente ezigula obudde kubanga ennyonyi ekuba omutima gw'omwavu yeekuba ogw'omugagga bagenda obbatuusa wano nga baweddemu supu ng'ennyonyi zibagoyezza nga ne bwojja ne ssente mmeka tesobola kukola kutaasa bulamu neebuuza lwaki bino ebintu bye tunoonya mu mawanga ga bannaffe tetubiteeka ewaffe kubanga kisoboka kubanga ne gye tubinoonya tebyatondebwayo baateekayo biteeke ki ekitulemeseza okubiteeka ewaffe ensi yaffe ne mugifuula limbo nti yo yakuziikamu bafu wabula ng'ekirungi kyonna temukyagaliza nsi yammwe kyokka ng'ekyo ekirungi kye muwadde ensi yammwe automatically nammwe mugenda kikungula kubanga mubeera bannansi bwe mufuna ssente shopping muzikola Bulaaya medical check-up muzikolera Bulaaya kyokka bwe mumala okufa ne babaleeta ewaffe baziike ensi yaffe neewunzika ng'efuuse limbo yakuziikamu buziisi mirambo si yakuteekamu ddagala okuwonya abo abaalifuuse emirambo obutafa mukoppe ku gavumenti ez'abasookawo era mukimanye nti mmwe be bajjanjabira e Bulaaya edda nazzikuno abakungu ba gavumenti ne pulezidenti mwenyewe yajjanjabirwanga mu ddwaliro lya gavumenti ak'Essimbalaala nti mu ddwaliro yagulirayo eddagala kuba naye gy'asuubira okugenda so mmwe abagenda mu private hospitals kya buvunaanyizibwa nnyo mu kikomye mbagirawo kubanga kwate mulago bw'oba waguliddeyo eddagala ku budget eweebwa ministry y'ebyenjigiriza ki ekikwetaagisa okugenda mu private hospital ki ekikwetaagisa okugenda e Bulaaya okujjanjabwa olowooza Dr. Apollo Milton Obote baamukuba essasi eryamubongola emmannyo teyalina passport waliwo eddwaliro eryali limusobola okumumma obujjanjabi kalibe ery'e Bulaaya n'eryewaffe ku muliraano e Nairobi nabwe kityo mujjanjawaze ensi yammwe kuba mu muwangaalya ne bwetaba yammwe era mufokasinge ku bisitula ensi yammwe kubanga bw'ogeraageranya Kenya ssente zeetubbye mu bujjanjabi bw'abakungu bwaffe wallahi zizimba eddwaliro baziteeka ebikozesebwa mu malwaliro Cedric Babu yavudde mbu nga baagala akawungi kamu n'ekitundu Olanya yafiira Seattle Mutebire yafiira oba wano Tumwine yafiira wano ssente ezo ssenga tuzikwata ne tuziteekamu ebyuma ebimalayo emulago ne tuzigulamu eddagala eryetaagisa lyonna ne tusasula na bulungi abasawo baffe kubanga nabo bakulu kiyinza obuteetaagisa kuteeka muntu asigaddeko ekikuba omukono ku nnyonyi okumuddusa asobole okufuna obujjanjabi kubanga n'ennyonyi yennyini esobola okumwettira nabwe kityo nze nga ambasada wa Uganda mu ggwanga erya Kenya sigenda kwetaba mu nteekateeka ez'okuzza omulambo gwa Cedric Babu mbikooyi ebyokwonoona ssente okubafulumya abamu babaleetera na mu zi private jet okubajjanjaba ate n'oluvannyuma okuzzaayo emirambo gyabwe mbikooyi era enteekateeka z'okuzza omulambo gwa Cedric sizirinaamu mukono nkubagiza oba ntuusa okusaasira kwange eri mukadde waffe mukulu Francis Babu kitalo nnyo nnyini ddala enda eruma akalira kaluma naye bino bye twogerako ne mutuyita babbula bikolwa ne mutuyita bamirimu gy'embuzi naye kino kye tubategeereza ddala bwe tugamba nti twetaaga enkyukakyuka mu Uganda enkyukakyuka tetwagala ntebe eyo kubanga ffenna tetugenda kutuulamu eyo ne twagala services ezikolebwa mu ntebe eyo gwe tulaba ng'agituddemu si muweereza wabula mubbi eyasoma okutoolako n'okugabizaamu
atasoma kugattako nakukubisaamu. Tusaba Omukama Katonda akugumye, akusaasire era akusibe ekimya akunyweze. Ni munange bwe obulamu bannayuganda mwe tuwangaalira, ebitalo tebikyava mu mpya zaffe. Kufa ye baana baliwo ewaffe olwa bad governance. Nabagamba gavumenti etta bano bokka ba Shirafu gundi ani Frank Senteza beetomedde emmotoka, Barita Nabukenya beetomedde, Basini Kawuma beekubye amasasi. Wabula gavumenti etta abantu bangi, direct or indirect. None musse owe mama nono lumu tutte ekitalo